Só de baixo câmera. Aí tá. Olha aquela costura na beira, tá na beira. Para me kubuza ku bantu. So that the picture. Let's go. Okay, let's go. Tugazie kule. Ngose kibuga kyaffe nsaba mugondere security kyebagamba kye bamukola banga tono tugenda okubeera wano era abagozi abali wano si bangi mmere agenda kwogerako gye tuli aw'ekibuga ate n'oluvannyuma abakulu bajja kwogera gye tuli bonna nga bwe banaba beeyanjudde ate twagala okubategeeza nti walire jeno ali waggulu awo sebo bwana mbeya I'm handing over the microphone to you osobole ogayidinga engeri lwe lutambulamu oyo worship mayor MKA kati lunaku silwa speech twaze kulongosa na kuba pate si kyekyo kati ngenda kkiriza muntu omu yekka okwogera omugeni gwe twaze okulaba si kyekyo okay ninawo town clerk waffe omulungi owa Entebbe mumanyi ono kasubira abayisa bulungi ab'Entebbe ninawo mama waffe ono mumumanyi bulungi mama wa MK kati kale tuwulirize general waliwo omwami ono bamuyita Asaf Newulira yakulira ensonga za MK mu Kampala ne Buganda South yabadde ategeka emikolo gye Katoso oyo waliwo Kabandana aliwa
Okay. Mwebale nnyo. Bannange mwebale mwenna kujja muze munkuba muvuze piki zammwe tewali abawadde mafuta naye mulina lukundo mulina okwagala. Mwebale kwagala afande. Mwebale kulwanirira afande. Buli awagira afande emikono 3 mu bbanga. Emikono 3 mu bbanga nga wagira afande. Kale mwebale nnyo afande kalogereko gye muli tugende tulongoosa ebibuga. Mwebale. Honorable Fabrice Rurinda, Vice Chairman for National Vice Chairperson, MK Movement for Western Uganda, Honorable Bulungi exercise here in Entebbe. We have launched it here in Entebbe. Tutandikidde wano Entebbe era muli bamukisa. But I'm sure since I announced it, I'm sure all the MK units around the country are doing the same. Ngabo yagamba buli wamu MK units zirikola kye kimu. You can call it Wansiri, you can call it Usafi Day. Tuyinza bingi bwansi oba Usafi Day. Ngabo yagala. We shall be holding this on the last Saturday of every month. Tujja kikolanga buli Saturday esembayo mu mwezi. We are going to move it from Sunday to Saturday. Tugenda kijja ku Sunday tukiteeke ku Saturday. So that we leave Sunday as a day dedicated to God. Tulekere Sunday olunaku lwa Katonda. We work on Saturday, then we go to church on Sunday. Tukola Saturday, Sunday tusaba. They say cleanliness is next to godliness. Cleanliness is next to godliness. Obuyonjo jiranga okusemberera Katonda. It is very true. Kituufu. We have a responsibility to maintain clean bodies. Twetaaga okubeera n'ebiyonjo and a clean environment. N'ebifo byaffe nga biyonjo. If you do not maintain clean hygiene, bwe tutakuma ku buyonjo as a person, ng'abantu, all kinds of diseases will affect you. Tujja kufuna endwadde nyingi. Similarly, if we do not maintain a clean Uganda, era bwe tutakuba bifo byaffe nga biyonjo, our standard of living will also not be good. N'emitendera gy'obulamu bwaffe gijja kuba wansi. I urge all the forces of the mighty MK movement nsaba mwenna aba MK movement to embrace the practice of bulungi bwansi. Twetabe mu kukola bulungi bwansi. Please never litter. Don't litter. Tetusulanga kasasiro. Let's not be like people who throw bottles out of cars, out of buses and taxis. Let's not be like that. Tetubeera abantu abasuula obucupa obuveera mu nguudo mu mamotoka. First of all, who is going to pick up all that kasasiro? Ani agenda okulondayo kasasiro? You are destroying our beautiful country. Tuba twonoona ensi yaffe ennungi. It's better for you to wait for a dustbin. Kisaana olinde n'otuuka wali dustbin and throw your rubbish there. N'oteeka rubbish kasasiro mu dustbin. It doesn't take much. Tekikutwalira kintu kinene. God did his part. Katonda yakola ogugwe. He gave us one of the most beautiful countries in the world. N'atuwa ensi emu ku nsi ezisinga obulungi mu nsi. Let us not destroy it with rubbish and litter. We are also going to be planting trees. Every Wansi day we shall plant trees. Trees are the key to a good environment.
If you want rain, you must have trees. And of course, you know, rain affects our agriculture, our farming. So, we shall, as MK movement, we're also starting this tree planting campaign. Every month we shall keep planting trees. Uganda has always been a very green country. Let us ensure that it remains so. I thank all of you for coming in big numbers in such a short time. I only announced the other day, like maybe a week ago. And here you are, you've turned up in this number. On Sunday. Thank you, maintain the spirit. We shall, MK movement shall overcome. MK movement. MK movement is loved by millions and millions of people. God bless you all and God bless our beautiful country. Thank you. Thank you. Cut. General, I want to introduce to you some nice people. After we do I have already flagged off the cleaning, so you continue today. And after that, the mayor has organized some sodas for you, soda and water before you leave. Thank you very much. Agamba temugenda musigale nga mukola emirimu gy'okuyonja ekibuga ate meeya wa Ntebe ategese ebyokunywa byammwe soda n'amazzi naye tetusula bucupa. Jeno agambye tumutwalewa mu dustbin. Jeno njagala kulaga abantu nabo nnyo. Salt TV aliwa? This gentleman, we have moved with him from all Uganda. From Karamoja to Kisoro, everywhere we are together. From here we are heading to Ketugu with him. Is to know as a good friend. Where is Onyango of UBC? Onyango, come here, let them see you. Biomula wa UBC mkwata kujeni ya mkwata ulitulaga. Where is Chomugisha Sharon? Chomugisha, please come. Okay. Hassan, whenever you sleep, Bachairman wa wano bayusi b'Entebe muli wa mwanike mikono. Hassan aliwa? Hassan w'Entebe. Ajeni agenda kujja wansi afune ekifaananyi nama ab'Entebe. Then executive ya MK amemena mugende wansi genda abawe ekifaananyi. Then executive zonna eyavenja eziriwo mugende wansi abawemu ekifaananyi. Ne executive yokka. Then bodaboda MK bodaboda initiative Uganda muliwa? Mwanike. Boda initiative mwanike mikono waggulu. General, I want to inform you, bano abantu tugenda bakozesa amafuta gaabwe bavuga piki yaabwe ffe tubawa just kasati tetulina kyetubawa kirala naye balina lukundo ate ebba buliwa division di bodaboda Entebbe flyer express balwa yalaagifuna gifuna abamala express baliwa General balwa yamagenda gifuna. It's okay. Angojimuliwa. Abafotpotro ni aiguru. Aboji.
ndowooza interview kwata ku lweyo nayiramu kati wata bana abantu bafulani kino teyakuddeko wadde ku lweyo naye batokoza bulungi bwange bamutambuza ate balina omumubalira nakwata ku lweyo nakolaki nayira